tubalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Kristo Katonda waffe omulamu nti musibye mutya mwasuze mutya buli omu gy'ali ffe tuli Uganda era Mukama atuwadde omukisa okuddamu okusinkana nate tusaba mwenna abagoberera Yesu Kristo okwongera okubunyisa ebya Katonda oleme kusigala na kyomanyi bambi wekka nze munyenye ogabane ekintu ekirungi oyagaliza nkono omulala era nolwaero nasuubiza okomawo ne Brother Nasani Semwanga tugenda kubaako omulamwa gwe tutuukako na leero era tulabe butya bwe tuwaŋŋana ku magezi eri kwogwo omulamwa gwe tunatusazeewo gwe tuze nagwo nsaba abalamuseeko ate n'oluvannyuma tweyongereyo. Abooluganda mbalamusiza nnyo mu linnya lya Yesu Kristo Munazaaleesi. Amannya geego Nathan Semwanga nga Sister Nahia bw'ababuulidde. Sebo nkwanirizaako nnyo. Amiina. Webale kujja Mukama akutambuza bulungi nkulaba. Kituufu. Ekitiibwa tikimuddiza. Mwebale abasubscribinga, mwebale abakomentinga, mwebale abasharinga. Mwebale okuba nti mutugoberera tuli basanyufu era nga tusaba Mukama akibaweemu empeera ennene. Olwaleero nno tulinawo omulamwa kwe twagala tuzimbire ebirowoozo byaffe eri ku lw'abavubuka bannaffe bonna ab'omukululu ku mulembe guno kwe tuli abavubuka ensi yo kati bagiwambye era nga kati baagala kubanga be bafuga mu buli kimu naye abaffe si kibi okubeera omuvubuka si kibi wadde n'okwagala okufuga nga bw'owulira bw'oba okyagala naye kyekituufu. So Brother Nasani nga bw'oli musomesa nina ebimu bye ngenda okubuuza okuyambako ku bantu abalina ebibuuzo oba oli awo ebifaananyira ddala ebyange onnyambeko okubibaddamu basobole okubitegeera. Abavubuka bano tuyinza kuyamba tutya ku mulembe gwe tulimu kati ogw'okuba nti buli kintu nga bwe bakiraba bwe baagala bakitwala oba bakikwate okubazaayo okubateekamu obukkakkamu obutagendera ku sipiidi kwe bali mu kiseera kino tuyinza kubayamba tutya? Weewaawo tulina okumanya ekintu kimu nti ensi etambula ku sipiidi kaseera ke tulimu. Enkomerero enaatera okutuuka. Ekyo kituufu. Buli kimu kitambula ku sipiidi ebyawandiika okukola ki okutuukirira. Abavubuka era ne mu mirembe giri egy'abakabaka Dawudi mwalimu abavubuka era abavubuka abamu abatabani ba Dawudi omu n'ayagala okukola ki okutwala obukulembeze nga ne taata we akyali mu ntebe nga tebannasalawo anaagenda okukola ki okugitwala. Omu n'agenda n'ayita bakabona n'ayita baprofets ne bamuteeke ku ntebe. So si gwe gusoose okubeera abavubuka balaba nti bamaanyi basobola okukola ki okweteeka ku kye baagala. Omuvubuka yayagala birungi era nga naawe bw'omanyi teri muvubuka atayagala walungi baagala bisava. So gwe mulembe gwe tulimu n'essaawa eno teri kipya ky'ogamba nti tekibangawokko naye omulembe gwo gukyuse. Kati tuyambye tutya obavubuka abo kubanga wakubadde nti tewali kipya tukikiriza nti byonna byakolebwako dda ng'ebyawandiikibwa bigamba naye okugenda na buli kye basanze tekigenda kubaviirako ate bo bambi okumayirizanga bye baluubirira tebabituuseeko ate n'okuzikirira bazikirire kubanga kati nze njogera ku muvubuka gwe tulina okuyamba okumanya okukola ekituufu kyateekeddwa okukola mu butuufu bwakyo ne mu budde obutuufu. Lwaki tebaagala kulinda biro bituufu bo baagala kufunirawo mu kiseera ekyo mwabayagalira afuna ekintu kyo kiva ku ki Brother Nasani? Abavubuka kiva ku nteekateeka gye baateekebwateekebwa okuva mu maka gaabwe gye bazaalibwa naye ogenda okwetegereza ennaku zino ng'omulaba amaka gayuuzizza omulaba ali mu kutaataganya maka. Amaka agaaliwo edda si ge maka ag'ennaku zino. Kiraba oli omuntu omusanga ku kkubo ne mukkiriziganya ne mutandika ki ne mutandika obufumbo mupangisa abaana ne mubakulizaawo ne beeyongera ate olugira taata n'adduka awaka kati obuvunaanyizibwa n'abulekera maama
kati omwana nakula nga tamanyi nti awaka wabeerawo taata ne maama. Taata akola gino emirimu, maama akola gino, maama alina okugondera taata, okiraba. Bw'aba tabirabye tomusuubira nti naye anaakola ki? Anaabikola. Ate nga society okubeerawo, family zirina kubeera nga ziri ki? Ziri strong. Family kasa zibeera nga teziri strong. Society egenda kukola ki? Kusaanawo. Bwe tulaba obuvuyo abavubuka bwe bakola. Tekyali muvubuka kutya nti atya omuntu omukulu. Ngedda bukyali. Tebikyaliwo. Edda biri pewagambanga nti waliwo omuntu omukulu ayitawo ku ssomero nti oba omuyambeko oba asindikanga obugaali. Omusituleko akagugu. Tebikyaliwo. Omubuuze otambula obuuze okuva wafulumya wamepaka woona dda. Ennaku zino byakwefaako kwebeereramu. Buli omu alina okwebeereramu. Eŋŋombe ono yetuviiriddeko ate naye obuzibu. Naye ng'eŋŋombe eyo ekyagenda mu maaso kati ffe tusaba egende yo ekome gye naayagala. Kati mmwe bwe bagamba okwebeereramu mmwe bwe tuliko ogenda kwebeereramu otya? Nakyogerako era ne luli nti ddala okakasa osobola okwebeereramu nga Katonda tabiriimu kuyamba kubeereramu. Nze ku lwange sisobola kwebeereramu, ekyo nze nakigaanirawo mu lujjudde lw'ensi. Nagaana Katonda alina okukola ki? Okumbeereramu. Kati neebuuza gabanga amaka abavubuka bannaffe bano kyekibaviiriddeko okuba nti basalawo mu ngeri gye balabye okukwatamu mu ngeri ebintu nga bye babikwata. Obuzibu buva eri waka gye twakulira tubasindike buli omu addeko eka gye yava. Kyekinayambako. Kati bw'ogamba okubasindika okudda eka gye bava, oyinza okulaba nga ate neeka oluusi teriiyo kubanga ebintu babitunda dda. Tebakyalina waabwe abavubuka. Buli omu atambula anoonya byanfuna. Anoonya wakubeera. Kati kanisa weeyina okuyingiriramu. Ekkanisa weeyina okuyingiriramu okulaba nga enjiri ebuna mu bitundu abantu bakuŋŋaana. Kati ate ekkanisa neetandika okusomesa ki? Abantu abo abazadde ne bategeera emirimu gyabwe gye balina okukola mu famire. Okiraba? Mulimu n'abazadde abatamanyi kiki bayiteekeddwa kukola. Kubanga oluusi usanga nga amazadde yafumbirwa akyali mwana muto, teyamanya, teyabuulirirwa bulungi. Naye talina byasobola kubuulirira. Kati talina byasobola kubuulirira, ajja kubeera nga kyayagala okulaba nga bwe yali aba omuvubuka n'omwana byagenda okulaba. Ate ne wajja ne wabeerawo nti kati tuli ku mulembe gwa .com. Omuzadde ajja kuba alaba buzannyo n'omwana alina kulaba buzannyo. Okiraba? Kati tewabeerawo budde bw'abaana nti buno budde bw'abaana, buno budde bwa kino. Omuzadde kyakola n'omwana alina okukola ki? Okubeera involved. Olw'okuba yabeerawo ng'akyali muto. So ekyo ne kibeera nga nakyo kikosezza nnyo society yaffe ey'abavubuka. Kati mu bufunze kanisa ze ziteekeddwa kati okwetika obuvunaanyizibwa okulaba butya bwe tuyinza okuyamba abavubuka bano okubalaŋŋamya mu makubo amatuufu baveeko kiviireko okubayamba okumanya future yaabwe maaso bweyimiridde. Ekkanisa n'emaka gye bazaalibwa. So ekkanisa erina omulimu. Abayina ewaka gye bazaalibwa basooke baddeko ewaka babuulirirwe bakadde baabwe. Bano abaafuna omukisa nabo ogubabuulirira basooke baddeko ewaka. Bano abatayina nga ne wali badde bayinayo nga bayisa bazadde baabwe amaaso mbu bakazende bye boogera kati bya kikadde tebina bimakingira na ndowooza zaabwe ez'ekivubuka obwongo bwabali bwatalagga bo bwe baba bagenda kati mu kyaki. Abantu bonna tubeetaaga babeere nga bajja mu kyaki. Abazadde bajje mu kyaki. Naye wajja mu kyaki talekaayo mwana. Omwana alina okujja naye. Kubanga omwana kyakulwanyisa ky'amaanyi. Sitaani bw'ayingira mu mwana okumumugyamu lubeera lutalo. Kati sitaani bw'amala okuyingira mu mwana, omwana akula nga ne sitaani akula. Omwana akula nga ne sitaani akula. Kati ogenda okutuuka eno w'omugambira nti ki nga ye mutima gwakola ki? Gwakaluba, mbwe mutima gyakaluba kati. Okiraba? Tolina ky'oba omubuulira kipya. Okiraba? So senga eno omuzadde aba yamutandika akyali muto n'amubuulira Katonda n'amubuulira Kristo. Atuuka eyo ekiseera bw'alaba nga ye avudde ku mulamwa. Antera n'ajjukira n'agamba muzadde yalinga akola bw'ati. Twalinga tusaba embeera bwe yabeeranga bw'eti ng'ajjukira. Era ekiseera bw'aba amaze okubulaabulamu agenze mu byekunywa enjaga agenze mu bya bwenzi biki ebyo ekiseera kituuka n'alaba ng'omwoyo amulumiriza nti si gwe alina okukola bino. Ogenda okulaba ajjukidde n'addayo ku nnono ziri ezasooka. Bangi bawadde obujulizi nti nze
nali sikola bwenti ne bwenti ne bwenti naye nasanga mukwano gwange nanyingizaamu bino bwebiti nentandika okukola ebyo naye ate ewaffe twali tetukola ki bwe tutyo twali bakristaayo twalinga tusaba ku Sande tugenda ne tusaba okiraba twalinga tusaba awaka kati bwajjukira embeera eyo ne Sitaani byabeera amutuusizaamu Katonda muwadde ekisa amala n'akola ki n'akyuka n'akomawo naye oli bw'aba teyabiwulirako ebyo kibeera kizibu aba talina kyamanyi. Nkweyanza nnyo ssebo awo nno olinawo ntutte ku kibuuzo kyenjagala okubuuza nti nze bulijjo mmanyi nti ffe abatasooka kuwulira ku Kristo ffe tukkirizibwa okugenda ensi ne tukomya gye tutuusizza we tulemererwa ne tujja eno okunoonya obubudamu Mukama bw'akuyamba n'okyukira ddala ne bana abaali bawuliddeko ku Kristo bw'amala n'abula bw'akomawo Kristo aba akyamwaniriza. Kristo abeera amwaniriza bamanyi yamunyiigira dda kubanga yali amumanyiiko n'akola byakola nga ate yali amuwuliddeko. Mukama yatuleetera ekisa ekya Kristo nti tubeera oluusi mu nsi ne tubeera n'ebitutaataaganya n'ebitujja ku mulamu oluusi naye bwe tukubamu akafaananyi nga tukooye ensi kubanga kyawandiikibwa nti mujje gye ndi mwenna abakoze eki abakooye nange n'abawummuza bw'omala n'otambula n'owulira ng'okooye n'okomawo Kristo akwaniriza n'akuwummuza so takugoba nti wali omanyi n'okola ki n'ogera n'okola nga bw'olabye. Waliwo gundi sitole y'omwana eyabula eyasaba muzadde we ebyobugagga bwe ebyobusika bwe n'agenda n'abirya n'akyakala naye ekiseera kyatuuka ne yeekuba mu mutima n'ajjukira nti ewaffe n'abakozi balya bulungi naye nze ndi mu kulya bikuta n'embizzi n'addayo ne yeenenyeza mu taata we n'amukkiriza. So Kristo naye bw'akola ki bw'atyo bw'ali bwe weenenya ne weetoowaza n'okomawo n'ogamba nti nakoze ensobi nenva ku mateeka ago ku biragiro byo naye Mukama nsaba onsaasire onsonyiwe akukkiriza era n'akutwala n'oddayo buto n'obeeranga mwana ate n'akwagala nnyo. Omusajja nga tanyiiga oyo tanyiiga wakisa ekisa kye kyamaanyi teri akyenkana tewali. So ogenda okwetegereza nti ate omulabe bw'amanya nti gano amaka amakristaayo bamanyi Katonda abeera ageebungulula buli kiseera ageebungulula agamba nyingiriddewo wano mpite mu taata mpite mu maama mpite mu mwana okiraba kati omu abaalegezzaamu gwayitirako kati abazadde muba temwategeera nti Sitaani ayagala nnyo okuyingira mu baana ne mutabawongayo mu kubasabiranga ayita mu mwana n'abakyankalanya omwana n'abalwalirira sente ne muzoonoona awo abaali atandise okubakyankalanya oluusi ayinza n'okubaawukanya muzadde ne maama ne taata omwana ayise mu mwana Sitaani ojooga kisobokera ddala nze tokyantiisa nkyebaliza Mukama nti Sitaani kati ate gwe otyanze nze sikyakutya bwe banga sikutya kitegeeza naawe muvubuka munanga wandaba eyo osobola kukkiriza kwo kwe kutuusa ku buwanguzi. Sitaani yeegulumiza ate atiisatiisa wakusanga ng'otiitiira ng'awo ye afuna omwaganywa ogukubbako ebibyo yeegulumize ku ggwe. Kati tukuuma tutya Sitaani ono obutamuwa mwaganya obutamulekerawo wadde ka zero distance nga buli wajja asanga talina wampita kuntuuka tuyinza kukikola tutya ekyo? Kaakati ekyo engeri gye tuyinza okukikolamu kubeera nga buli kiseera nga Bayibuli weetugamba nga temulekangayo kukola ki okusaba temulekangayo kuŋŋaana mubeere nga mwezzaamu amaanyi buli kiseera nga mweseesaamu omuliro gubeere nga gukola ki nga gwaka oleme kunnyogoga naye buli wonoobeerawo nga otokuŋŋaana mu mwezi ogendayo omulundi gumu mu kkanisa teryakumanye okiraba omuliro gubeera gukendedde awo abeera Sitaani ajja kukola kyonna kyayagala obeera munafu waliwo amaanyi ag'enjawulo bwemubeera mu bumu okiraba nga bwagamba nti awali ababiri abasatu abeera wakati abeerawo naye gwe bw'oba oli eyo Sitaani ajja kukuzingiriza eyo bw'obeera tokuŋŋaana toli mu bumu ne banno tosaba oli munafu mu kusaba awo Sitaani akyangu okuwamba.
naye gy'okoma okunyiikira mu kusaba n'obeera nga okuŋŋaana obikkulirwa oyiga ekigambo kya Mukama n'okisabiramu n'okiteeka mu nkola so si kukisoma busomi n'okirekaawo naye kiteeke mu nkola mu bulamu bwo okiraba kati buli w'obikola ebyo sitaani abeera akola ki adda bbali asembera wala kubanga buli naye ebyawandiikibwa abimanyi asobola obikuleeta n'akugamba Mukama yagamba bwati ne bwati lwaki tokola bwoti naye nga naawe bw'oba tolina kyawandiikibwa kyakumuddamu abeera akuwangula naye buli w'obeera ng'osoma ebyawandiikibwa obwongo obubeera nga buli sharp buli kiseera omanye ekyokuddamu buli mulabe wakuleetera kino obeera n'ekyokumuddamu buli wakuleetera kino era kibeera kyakulwanyisa kino ekigambo kya Mukama bw'oba tomanyi kigambo kya Mukama tobina byakulwanyisa era sitaani alwana nnyo okulaba nga abakristaayo abantu tebamanya kyawandiikibwa tayagala yazuula amazima ate amazima ge gatufuula ki ab'eddembe ate jjukira Yesu yatugamba nti lyekkubo ge mazima bwe bulamu kati bw'oba omanyi ekyawandiikibwa omanye ekkubo omanye obulamu we buli Yesu kubanga Yesu kyekigambo Yesu yennyini kyekigambo haleluya Lirekishala nno mulungi singa mbadde wakuddayo kusoma naalibadde nga ngamba kilasi ebyosomesa nze bye naalitwalidde ddala ebyo bye wagambye kakati abazadde nga tonaakuba mwana wo okutuuka kumwegaana omukuba omutwale ne ku poliisi omusibise omwana abatabukidde owaka nkuzaalukuse gwe leero sinze nnyoko nejjusa olunaku lwe nagamba olumbu leero ngenda funa lubuto ndwegaana mwana gwe tokyali mwana wange nga tonatuuka eyo tata kujawo jambiya na migoba nte kugoba mwana kigende yebannaye lwaki tofa sitaani ayinza okuba yali mu mwana oyo abayigganya buli omu wooli omwana yabafuukira ekizibu naye nga bambi ye sitaani ayagala kwawula mmwe na mwana oyo mumwegaana agende n'ensi emwegabanye tonaakutuuka kukola ekyo sooka olowooze nnyo onoonyereze lwaki omwana yeeyisa bw'atyo sitaani yayigganya mmwe muyinza oba abazadde muli banyeevu naye ng'omwana tali munyeevu nga Lekishala Nasani bw'atubuulidde omwami ono byayogera ebyawandiikibwa ye si bwe walokoka oli mu bbanga kiggwe wazaalibwa gwe oli mulokole nazaalibwa siri mulokole naye bwe mmala okujoyininga S1 nendowooza ebintu bingi simanyi lwaki nalowooza bwe kubanga essomero lye nasomeramu mwalingayo abaana ab'enjawulo nga nebuuza kati nze avudde mu maka gali ag'omukyalo ngenze mu ssomero ly'abaana abagagga nsoma nabo bulamu ki bwe ŋŋenda okutambuza naawe wazaalibwa famire enjavu nga nze famire yaffe si yeeri awo nti bagagga nnyo naye nenebuuza nga ekibuuzo ekyo mbeere mu bulamu bw'abano abalaasi nga abaana b'obamanyi nti mubeerayo abasalawo abategeera ennyo abo bashap mbeere mu bano abaana abatya Katonda neŋŋamba naye nze okuva gye natandika Katonda yazze nga akola ki antambuza annuŋŋamya nategeera amaanyi ga Katonda nga ndi mu pitu bwe nategeera amaanyi ga Katonda nti Katonda w'amaanyi bw'omusaba yakolera ki mu pitu awulira mupitu Katonda wali omumanyi nze nali mumanyi kubanga gye nasomera primary buli lwakusatu twagendanga mu kkanisa ne tusaba kiki yakolera mupitu okuviirako okumanya amaanyi ge namusaba bwe twagenda mu kkanisa ku lunaku lumu olwokusatu ne mugamba Mukama kyusa obulamu bwange ntandika okubeera nga nkola ki nga byensoma mbitegeera wali tobitegeera nali sibitegeera ate nga nali ndwalalwala nnyo kati Mukama n'awulira okusaba kwange ne batandika okusomesa nga bye basomesa mbitegeera nembeera nga buli kiseera improvinga buli ttaamu paka bwe namala ku primary ng'oyita buyisi nga mpita buyisi nkola bulungi nga n'obulwadde tebukyaliwo obwalinga buntawaanya ne mmanya nti Katonda noono mwesigwa kati bwe nayongera secondary erimu abaana abavudde mu masomero ag'enjawulo abavudde mu family backgrounds ez'enjawulo ne ŋŋamba kati nze obulamu mbutambuze ntya naye nga bwe twali wali nombuuza mu kusisinkana kwaffe okwasooka nti lwaki wannemerako kubanga nange waliwo omwana gwe nasisinkana nange nannemerako yali mulokole
nze nga ndi Mwangirikaani. Nawe yakubulira ekigambo. Yanemerako nga buli seera wandaba jangu tugende mu fellowship tusabe, jangu tugende mu fellowship tusabe. Ngate nange munda muli mpulira obulamu ki bwe njagala okutambuza. Nensalawo mwezi wano okola ki okwetwalira Yesu Kristo. Mwezi wano? Congratulations. Thank you very much. Mwezi wano netwalira Yesu Kristo. Nembera nga ntambula mpola. Paka gyoli kati. Paka gyendi kati. Nga sina weekuumya otya okubeera omunywevu bwotyo kubanga mu bulokole mpuliramu okugwa. Gwe wali oguddeko n'oddamu n'osituka oba okuva waloko katogwangako? Mulimu ebisoomooza bingi. Waliwo bw'oba otambula mu lugendo luno olw'obulokozi n'onafuwamu ng'owulira waliwo ekibadde kitambula bulungi omuliro ne gukendeera eyo embeera ebeerawo naye buli nakizuulanga nga mmanya obuzibu buvudde ku kimbadde nkendeza mu kuŋŋaana badde nkendeza mu kusaba nga nsaba ekisa nga kya Mukama nga kimpanira ng'ate nziramu buto ng'oyimuka ne kuŋŋaana kyekyo ekimpanguzisiza ekinnyambye okukola ki okuyimirira mu bulokozi okuŋŋaana okusoma ebyawandiikibwa okusaba so kyekyo ekinnyambye. Oyinawo kesagala kubuusa maaso nti gwe Mukama wamusaba amagezi n'agakuwa. Nze nno we nasomera nasembayo okwekolera ebyange ku lwange nze nga nze mbyekolera exams nasemba mu P2 P1 ne P2 nalinga nekoyera ebintu byange bulungi era nga mbeera mu bana abagenda osemba eyo naye mu P3 nga nkooyo okusemba nze saasaba Mukama nti no nkooyo ebikyusa anagamba nze nkooyo okusemba kati nina okubaako abaana abagezi be nekwatako ntandike nzo bakopa nze Mukama ekyo nakinkolera abaana abagezi bamanyinga n'okukwata ebifo ekisooka ne bakibamba 2 olumu 3 nogaba bano bafa kinnyo lwaki buli omutafunako namba emu 2 paka ku 3 nga bonna mbuba first awo be balinga bakwano bange okuva mu P3 paka mu S3 ng'omanyi nno nze bwe nkola nfuna papers 2 mu exams nensitula ka uniform kange eno nempisayo emu bweti nejja nenkiteka ano ku lubuto ngisaako mu nnika nenkwata ticha nemugamba nze sifunye paper yinga nkuwadde konze nange nenjongerayo kati ngaloza nfaki pepa yange eno gye bampanga ey'okubiri nefuulanga nti nabye njikolerako naye yabanka ina gyeraga bantereko answers era nga nze nange natandika okubeera mu bantu abakola obulungi naye nga sinze mbikola nga simanyi nti Katonda agaba amagezi nga manyi bagano na masabo kubanza wajjajja wange nalabangayo abaleeta abaana abato babawe olumanyo balulira simanya mu luwombo olw'enkoko mu mutwe gw'enkoko basobole okubanga bibasoma babikola ki kyogamba Katonda bw'omusaba amagezi akuwa amagezi n'otegera bakusomesa Katonda bw'omusaba amagezi agakuweera ddala era kasita omusaba ekintu ekirungi ye takikumma naye okumanya ebyo olina okubeera nga olina ekigambo ky'otambuliramu ekyawandiikibwa ky'owulira nga yakulungamya mangu mu P2 n'ofuna ekirowoozo ky'okusaba amagezi balinga batubuulira nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera nga we kyawandiikibwa mu ngero okiraba ngamba mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera kati nange Mukama kamuti amagezi genjagala naye bwe batokiwulirangako ekyo era obeeranga owa bulijjo. Abazadde mulekera okutwala abaana mu masabo babawa olumanyo balwire mu mitwe gy'enkoko mu luwombo mwe basibira n'ebyo byonna babakola mbu bafune amagezi naye abasala bambye emisale mu mitwe balala babakoze ebitasaana bafune amagezi sitaani si yagagaba Mukama kasita ogamusaba aba ayina okugakuwa mu kiwulidde. Tumaliriza nga nkusaba osibule abavubuka bano baluŋŋamye amasinzizo ki mwe balina okugenda yabanga bakugenda masinzizo kubanga waliwo amasinzizo mangi nga nawo okimanyiiko bulungi ate agakuŋŋaanya abavubuka abo mu ngeri y'obbali ow'emyoyo ate abamu ne bamaliriza nga bataddemu ate ebintu birala abalala bayingiza mu kulya bisiyaga. Nze ninako ekkanisa gye bantwala omuwala munnange n'angamba waliwo omukisa gw'okutuwa ssente nnyingi konze nga tuzikoledde ki ko ye ogenda beera bba wange nga nze mukazi wo muwala munnange yabiŋŋamba ebyo mukyaki abalokole mwe yali antutte mweri wano mu Kampala eri mu Kampala wano y'amaanyi nnyo
era kanisa eyo nate yo na ya mukyala kyewunyisa nemugamba ate okufaana tata wange kyekikuletedde okubanga oyagala mbeere bbaawo kiki sikitegedde nangamba waliwo abagenda okituwa ssente kati bokkiriza nze maze okubuulira nemugato geza naye ng'omuwala oyo ate ye yali mulokole kati njagala osigire ku bantu lecture Nasani mu kifaananyi ekyo makanisa bagegendereze batya okubeera mwaga amatuufu ge bateekeddwa okubeeramu ate baleme kumayiriza nga ate beeyongedde kubula bubuzi. Amiina. Ng'era we twagambye nti tuli mu nnaku ezisembayo ate ebyawandiikibwa nti mu nnaku ezisembayo ba false prophets bannabbi ab'obulimba bajja kubeera bangi era kye tulimu kati bannabbi ab'obulimba ki be bangi ate kati baamala okutegeera nti abalokole Katonda waabwe abakolera balina okugaba balina okwagala balina obumu kati ne bagamba ne bannabbi bano nti naffe tubeerenga ki abalokole tubeefaanaanyirize ne babayingiramu ne batuyingiramu ne bayingira mu balokole nabo ne babeera nga bakola nga abalokole nga naye si balokole era kyawandiikibwa nti mu ssaawa esembayo bangi baligamba nti Yesu nakumanya n'akuba bakube twakoleranga mu linnya lyo nga naye si kituufu si buli ayita Yesu nti Yesu muki nti aba ategeeza ye nti oba mulokole si buli agamba nti Yesu nti oyo abeera mulokole kati abo olina okwebuuza tunategeera tutya abalokole nanti kimbadde njagala olekere omulimu gw'omwoyo omutukuvu Yesu gwe yatulekera n'agamba nti okugenda ngenze naye mbalekera oyo agenda obakola ki obbaluŋŋamya okubasomesa okubayigiriza omubeezi okiraba teyatuleka ffekka kati omwoyo oyo omutukuvu yaba alina otuluŋŋamya okiraba yaba alina otuluŋŋamya nti ekkanisa eno ntuufu ekkanisa erimu ekigambo ekkanisa erimu okusaba ekkanisa erimu okusiiba okiraba ekkanisa etambulira ku nnono kiraba kati eyo bw'ogisisinkana n'omwoyo omutukuvu n'akuluŋŋamya tulina okubeera nga tuwuliriza nnyo omwoyo omutukuvu mu kifo omwo mw'oli tuleme kutambuliranga na mubiri gwaffe nga ffe tulowooza na birowoozo byaffe tubeere nga tumwebuuzangako oyo omwoyo omutukuvu gwe baatulekera bw'oba ogenze mu kifo mugambe Mukama wano we watuufu omwoyo omutukuvu wano we watuufu mbuulira amazima okiraba bw'otuukawo era omwoyo omutukuvu akubuzaako emirembe bwe baba nga si watuufu waba nga watuufu era owulira ekifo ekyenjawulo n'okubeerawo kwa Mukama kubeerawo owulira enjawulo entiisa ya Mukama ebeerawo n'omanya nti ddala wano waki watuufu then n'owulira ebigambo ebiva mu musumba ng'obipemesa ekino ekyawandiikibwa kiri mu Bayibuli bw'oba tomanyi byawandiikibwa era buli omu ajja kubuulira enjiri akugambe Katonda agamba bw'ati nga tesibwagamba mu kifo ky'okuwuliriza ekyawandiikibwa okuwuliriza omwoyo omutukuvu gw'obeere ng'owuliriza oli byayogera tobinoonyeza kulaba oba byayogera bituufu yeefudde omusumba okiraba kati sitaani amanyi obuzibu obwo era ekkanisa nnyingi zagenze ng'asimba nga tuzitanga ekkanisa nga naye masabo gaani ga sitaani ageerimbise mu baki mu balokole okiraba kubanga bamanyi bafuna ate abamu bagifuula bizinensi n'agamba kusolooza ssente mikwano gyange abamu abazungu babeereyo ne baŋŋamba nti bw'oba oyagala okukulaakulana mu Afirika amangu tandika ekkanisa abazungu nga yebagera bwe bati bakimanyi kubanga bamanyi nti eno abasumba abamu batandika makanisa kukola bizinensi kukwata ssente ate kitegeeza abazungu abamu nabo bamanyi okubeera basaponsaazi ba church ezo ezitali nnungi baziteekeramu ddala ssente kiki baziteekeramu ddala ssente era Mukama waba akuwadde ekkanisa gy'ogenda okukulembera olina okwegendereza baagala nnyo partnerships okuleeta obuyambi kati partnership eyo bw'ebeera nga yeeyongera amaanyi n'enywezebwa kituuka ekiseera nga gwe omusumba omukulu tokyalina buyinza wabula bo bali be balina obuyinza bye bakulagira ebyokkola ne batandika okugaa nti na mu kyaki omwo twagalamu abawala b'okulya ebisiyaga babateekamu bonnyini be babaleeta ne bagenda mu masomero ne bagamba tugenda kuwa abaana obuyambi naye nga basindiseeyo abantu baabwe
n'abaleeta mu kyaki ne baba recruitinga ne babatwala mu masomero ng'olaba ekkanisa erina abaana beewerera mu ssomero nga naye baki so strategy nene nnyo ey'omulabe yonna tukyalina okusomerawo ddala so olutalo lw'amaanyi era nsaba nga bwe tutuuseeko awo kati tukyali mu kwanjula mbadde nsaba era onzikirize omulundi omulala bwe nnakusaba ssebo onakkiriza kasa naabeera n'obudde nga ne mukama akkiriza amiina nnyo nsaba katini okwogera ebigambo ebingi si kyekitegeeza omuntu nti aba amanyi nnyo era kitegeeza okwogera ebingi si kwe kusinga omuntu alina amagezi mwoyo w'amagezi bamusaba bw'oba tomuyina bamusaba mukama n'amukuteekamu oba nga tomulina amagezi nago gasabibwa okwongera okulungomizibwa n'okutegeera bye bakugambye so tusabiramu temulekera okusharinga ate mweyongere okusubscribinga kubanga kikulu nnyo buli kijja obeera ogenda kifuna mu budde bwakyo obutuufu tusaba mwena batambule naffe mweyongere okubunyisa ebya Katonda ate era mwebale kwagala Katonda mubadde balungi mukama abakuume atakuumira mpeera amiina yes.